Ekyamulya nnyama okulengeza Nyanzi. Mulya nnyama musiru. Yes. Is a fool. Liigi bweggwako buli muzannyi afuna gy'alaga. Abamalu ne babagula ne bagenda mu ttiimu endala. Okumanya mulya nnyama musiru. Talyenda nnyama alya kamukuukulu. Yes. Why? Why do you believe that if Nyanzi comes, he will defeat you? N'olaba empuuta. Are we saying that if you can introduce a woman, ng'embaga nebaga nti embaga oteekayo road blocker? Ate kisoboka. Naye mulya ennyama oyo mulya mbisi. Si mulya ennyama, alya ennyama aba n'amagezi. Oyo mulya kamunye. Mulya byenda. Toyinza kuvumirira muntu. Agenda okwesimba weesimbewo naye. Naye abasajja bano balina emitwe. Abasajja emitwe girimu nnagisi. Kubanga mulya nnyama. Nyanzi bw'aba yagadde ekiseera. What if the president says tugwabadde mu by'onvuganyira ki? Bwe tugenda mu liigi ng'eweddeko eba season mulya nnyama mulya mbisi abo tebalina bwongo sibwasaayo. Bw'omulya ennyama siyinza kuwasaayo muwala. They're stupid. Ate kikwata ku Baganda n'empuuga bwali. N'empuuga naye bwali. Marijana Simoka enjaga yali yagikwesa. Besi yanywa enjaga, Mbabazi anywa enjaga. Oyo n'empuuga alowooleza Anasi n'oyo mulya nnyama Anasi ate mulya nnyama musiru. When you panic that if this man can defeat me, it means you are encouraging him to come. A comfortable coach tagambangako kasola ba coach nti eyo tiimu bwe bagikuba tuyitamu abatalina mupiira. Agamba ejje yonna njaggyekubira. Kakati mulya mbisi mulya nnyama mulya bumyu mulya byenda. Is encouraging his enemies to come. Okumuvuganya kubanga atya. Ours is a party, is a democratic party. Listen, anybody who wants to challenge me, ajje. Mukamyufu. Mulya mbisi mulya kamyu mulya bafu. Bana ennyama gyali yasigimanyi. Weewaniya ku bantu nti mulya nnyama. Yakulya mu famire enjavu. Yakulya ku kyalo ky'abaavu. Kitaawe ne bamutuuma mulya nnyama. Abalala baalyanga ntula. Kyokoze mulya nnyama olwaliro naye alikimanya. Is a fool. Aleke Nyanzi ajje. This is a mistake Museveni made. Oyo musician asigale mu by'okuyimba kwe. Omutidde. A man says, coach, buli tiimu ejja nja gikuba. Ne kasa coach amalo atandika okubala ebibalo. Nti erisinga enkubire. Erisinga bagikubire. Ne bagikuba talina tiimu. Ngiye omulabi wa mukutu gaffe guno nate tukwaniriza nnyo mu programu yaffe eno. Tulina mukadde waffe Tamale emirundi mutabani wa Yowaana leero yayambadde suuti bannaye. Ne Mole. Anti bali balooza tuli ba. Leero wankubidde suuti. Mama lokuniako kumawo. Mkono ayongera nakunyo. Nakano ka kizunza. Nedda. Ngamuniya kuwana. Mwana wa mirundi bamuniya. Eze suuti bayinza okunia. Tujja kukola munda. Kituufu. Ekikutunyamu. Muliwo government eritwa respect. Nene nkwata mwana munnakoledde emyaka 14. Nennyina bamukubya amagulu. N'omukanyuka kujirikiti. Tosobola. Nja ayina kutuula n'abaamujoze. Wafana fifite. Tosobola kutuula nabo. Nze nzikiriza nti ekintu kyansala. Ekintu kya Museveni kyansala. Kyakusala nnyo. Kyansala. Kyokka ate ng'ali n'abali b'embuzi. Abasokozi. Batambula nabo. Maana 15,000. Kano kasokola buli muntu. Ninkasanga benyondo mutwe kajja kopala kulamuza ono ania mbombere wansiwe new vision ayakala konto nokono nalinja batte ababana nalinja bakubambatte bali bampita wakuzanya myaka 10 kyembagala kakati mukulu Tamale lati twine je tulisinkana ennaku zino gobadde oyogera ku nsonga y'abataka nokanti abananga abataka babalike balabisa abasajja kabaka naye omulangira gundi wasajja ne katikiro agabiti yamulaba yatata amulaba yamulaba yabwagabuwaza agende mu maato. Let me tell you omuntu omukulu bwakula tebamu exposing ku bantu anyhow. Fa Abaganda olwali yamu kisenge ekyo olumbe bwe lugaana nga bakuteeka mu ddiiro where everybody can come and see. Bwofa ngodda mu lujja nga bakuzinga olyolekedde kabuliyo ofuluma olwo yamakaago. Kakati ekyensasiramu Museveni kiri kimu nti Abaganda tabamanyi tabategeera
nakugamba nti Obote bwategeera Ssekabaka Muteesa akisiza omukono ne Ben Kiwanuka baatuula ne batuusa Ben Kiwanuka naga nti enjole ngikomyawo nga alina plan Obote yamuga gikomyewo bombi nga balina interest za njawulo. Obote yali agamba enjole kekomewo mu Buganda bategeere nti oli yakisa omukono. Yes. Ekyo nakyo kiggwe kiveewo. Kakati nabagamba nti Machivery akugamba bw'obanga oyagala okusanyawo abantu b'eggwanga tubalekeranga wekibagatta mu future. Abasajja bano basigala baabye ennyimbe naye ng'ekifundiko bakirinzaani Saabataka. Yes. Bano abataka Yes. bo basigala bakola ennyimbe nga bazabe nga Obote tamanyi n'ennono zonna nga bazitambuza. Kakati ab'Emmengo ne bagamba obusajja bwa Kabaka yekka ti Ben Kiwanuka n'Obote basazeewo bakomyewo enjole ya Ssekabaka Muteesa bagikulule mu Kampala ku Land Rover ate nga bagamba mulamu gyali. Kakati omulamu abeera atya n'enjole? Tekisoboka. Ekyo Museveni kyatamanyi ku Baganda nti Abaganda tebabeera na United Group. Yes. Ye Museveni batta abaana 10 Kasubi ng'agenzeyo ku Masiro nga bamukuba amayinja nga bagamba nti no muzeeyi Katumba amala emmotoka eyasooka yatuukayo Sseggona n'Abaganda nga tebaagala bakakoleki nga baagala kaakoomuli. Yes. Sseggona yabagana okujjako fire extinguisher yazajja fire brigade. Yes. Eyokubiri yatuuka mu budde emwe eyokubiri bagikwatire nakulabye nene bagigaana okugenda baagala amasiro gaggwewo. Anti gwe mu Buganda kiri bweki effumu ery'emyaka 10 n'erya leero enjawulo eriwo kati embugo zezimu bwe bijja ofiiriddwayo awo watolina kyofiirira baali bamaze kubala omwana afukulanga embizi Oweekitiibwa afukulanga embizi yali amaze okubalira waabwe amaze agenda gabbiramu. Sseggona refused people okujjako essubi so nga tekyali kisoboka. Ekyali kisoboka ono afukulanga embizi yali amaze okulaba munsi mane nti okuzzaawo amasiro jakuzirya era yazirya kamala kamusoga naye bwali badduka aliyitira mu kituli. Kakati nkubuule nti you see Museveni bamugaa nti yakoze yeyagokya amasiro alaba Museveni nga nnyonnyola kuba Abaganda tabamanyi. Enkya nga bafiiriddwa Abaganda 10 abaana baali bakuba pulezidenti amayinja killed by unknown people. Ate nze ebyewaffe bikola ebyewaffe Ameria nga nkubira ku makya tebamala emirundi kwata ab'amawulire ebo obatwala e Kasubi muzeeyi gy'alaga nga ndi waffe mu kyalo wali wafuddeyo omuntu nga wagenze dda ate nze bankuba amayinja bannoliiso be baakuba nga bakwata ab'amawulire nga bagenda. Nze nali ndi waffe mu kyalo watuusedde kaliisizo ndi kaliiso nankubira ekimuno nga nze siriiyo ndi mu kyalo nze ndi mu kyalo lagirayo omulala atali nze babakubira bannaliiso babakuba amayinja but at the same time nga bakubye Museveni amayinja waliwo n'omusajja ow'effumu yali ali mufumisa nga fumita Museveni nti wantulinnyawo yali tayagala kuleeta bizibu bwikalakaaza. Kakati Museveni yanyiga nnyo mugamba nti yeyo kyaki amasiro but at the same time Katikkiro Walusimbi yagenda wa Museveni namuggyako miliyoni ebi zamumuli. This is what I tell the president. Tibali abasajja b'Emmengo tewali afuga Mmengo era ne Muliika Kabaka bwe yamugoba yakuma ebyoti ku Bulange kuba babeera ku makyanga ba DP Mobilization Group enkya ne babeera abazzukulu. Ekigambo bazzukulu kitegeeza kyovula bakubye bazzukulu ba Buganda Luto kati ke banaayagala okuba Namyalo naye Namyalo muyambye nnyo bajjaga nti abazzukulu batutte Namyalo emisinde era bazzukulu bamututte entyalo owulyanga bano bagamba nti bapuwa yusa abamba bazi naye nze mwana nge neewunyiza Museveni akasajja kagambye ffe Mbabazi yatumentalinga ekyatukubya mirundi Mbabazi kano Kabaka minisita nkane Museveni yankanyuka ku jereketi ne mange tamuyambi za Museveni namuta ninga yakola bubi Museveni namuta
Museveni yakola buyali. Museveni namuta. But I praise him for security. Nemotoka gyentekamu nanyini nsi lita 2 yakajjawo. Nakuba nakyo mbwe jiwange tutese gwe tukikolanga kumwe baana bosinza kuteesa nabo ajja tuyite mutwole 50-50 mirundi muwesere nasokola ku bantu Museveni tuyite ntulikire mu State House bebo namba sanyewo ndikola munda I work in another government not ya Museveni. I made a loss andi nkugambi tireche tulimu Museveni is ready to get tiger. Amini yaleta enjoli ya Kabaka Muteesa. Najikubira ne salute. Ekituufu. Nga nekyagamba nti Abaganda bakola ki? Bajjeyo omwoyo. Bategere nti ono yafa. Yes. Bajjeyo omwoyo. Omanyi kye bagamba? Abachina bawumba. Naye ate ekiwumbe ne bakikolako emikolo. Abaganda. Omusajja olunyiriri oluva e Masaka okuyingira okulaba Kabaka lwali komakajja lwali koma kugundi kukulokota kugundi wali ebusega omusajja aganti bannange tie oli mulabi yenyini yayina enkovu wano muki twasambagana bamukuba ne bamutirawo nga tebagala akyogere ne basimbye layini okulaba ekiwumbo ky'Amini abasajja abakyalina bawumba kakati Museveni oba Kabaka mulalu oba yakisa omukono oba yakola ki Museveni ate abantu bagende balabe Kabaka waabwe nze nkubuulira oba mulalu abate naye akabokedde kagaye bamwongedde n'abasirikale kasebo akafulubende kati bamwongedde abasirikale anti nga kyekwogerako okugamba olutayagala mulaba ke kabokedde kakolagana bano bamayiga Kabaka lwaki bamukweka kati nkubuulira nti Museveni Israeli yetayo Abaganda bajja kuba bita nnyo buli ate Museveni fe twamudduka nayimiranga ku Buganda naye yango bakironga mu biwankoko 1.7 gwe baleese omupya miliyoni 7 omukulu omukatute 5 billion embwa if this man wants to access the 5 he must go and go to embwa niyo vision swera amazi ndi mpaka siwamu omulinzania ku bantu bannanga omulinzania omulinza omuwala yatusombera buli muntu yenna n'omuniyako buli akoledde Museveni n'omuniyako omulinzania edde ku bantu n'omukazi namyalo naye n'omuniyako n'omunyalako ekibiina tukirekere Museveni ne mukoddo biwe batambuze ekintu kyabwe kankubuuza ebyo byalimu ani abba ssente bantu ba Museveni ez'emmwanyi ani yazirya mukoddo miwe ezaako wani yazirya if ago was not restricted to one person bali tugadde abaana 15,000 babatira ebweru kana akazonzolo tufene kasokola walabeko nga abakwata ni ati kati bana ababaka ba parliament bebakwata bano ebyo temuli andi nkugambye nti Museveni cannot retain these people by the time you arrest me you must have evidence against me expedite the case bajanguye babawozese babagalire era Museveni kye yalikoze kukyusa balamuzi singa Museveni mu kifo ky'ogenda ekyankwanza akyusizza balamuzi n'afuna mu revolutionary judges ab'obuvunanyizibwa naye bano tebayinza muyamba yabawa obukadde 5 paka lwe balifa bakufaako ki okyakijjawo tosobola kijja yes ate ffe mbyobufuzi batugamba ti when the judiciary and the media find out that the incumbent president cannot lose power mwenna mubikoze biganye become you are tenacious for the media abalamuzi bamanyi ani abba ssente babategeera ani asokola abantu ani yatwala abantu 15,000 ne babattira bamumanyi lwaki yetakwatibwa lwaki abantu abo tebabavunaana lwaki tebabavunaana bandivunaanya n'abalamuzi batabate waliwo wano akasajja gwe tewakalabako kali ka magistrate ku Kampala ku Buganda Road nga bakayita okwale okwale obwetese bakamutawanya n'akagoba mu public interest okwale bamutalira abamaje ababbi kabaga nti mbawa caution ekibabbisa nkimanyi mukama we tabawase naye waakiri mu bbeegi emisana ekiro abantu mubaleke beebake
genda okanoonye ku Okwale bababbe emisana naye ekiro abantu babaleke bawummuleko. Okwale ne bakwata abantu ku lodi mu kafi babagasira batteeka oba teteyakajjawo namaanyi ng'Okwale yatabuti bantu. Okwale nga yaba era kasajja Okwale kaagamba yakawumuza mu public interest. He has been found wanting. Kamulemesa n'oyo gundi Mr. Justice Oda yamujja mu banko mu Uganda Commercial Bank ngaliko officer n'amuleeta asibe kyesiimira. Omusajja oli yali mugezi nga bye bakola mu 7 kati. Oda bamuleeta kyesiimira n'obuwala Samali bamutire n'akalala nga Kayira yali abokutte n'abukwana n'abutwala mu nsiko. Kati Obote bwe yakozesa naye Oda yali amanyi nti ensi tugenda mu nsintu nga bino biyinza obutamalaako naga nti nno kandeetegeke. Oda yasala omusango. The longest submission in Uganda's history was 14 days by Joseph Mulenga Njamihana. Twamala mu kooti ennaku 10 nga mukeera ne mugenda n'asoma Mulenga asoma submission. Katonda wange 14 days the longest. Naye nga bulabira ddala nti Oda era Museveni gwe yawa human rights kuba ye yali akoze eki yategeera ensi nti nga mulango w'Obote muganda we. Baabuuza oyo Kyesiimira yajja mu parliament. Professor Kyesiimira n'awandiika mu kitabo n'agenda mu Buyeekera. Baabuuza mwamulaba ssaawa mmeka Kyesiimira. Twamulaba essaawa nga 8 parliament yatulanga ssaawa 8. Omulamuzi n'aga nti omuntu tasobola kuba mu bifo 2 ku ssaawa ze zimu. Ekitabo kiraga naye nga tabuuza nti yayogera yalwamu yakola mu answered mwali mu kitabo yasayininga. Ne babagamba nti Kyesiimira mumanyi nti bwe yajja mu nsiko yayogera lulimi ki nti yayogera Lungereza. Lwaki tamanyi Luganda? Kyesiimira agenda okugyayo certificate ye ya Olive nga yafuna distinction mu Luganda. Omulamuzi nga mwalaba mulala oba yali fake oba yali ki. Kakati omulamuzi n'ababuuza gundi Kyesiimira mwamusanga mu kibira ki mwe gye mwali? Ekibira bakiyita Nalubogo. Omulamuzi n'aleeta atalasi munda ge Nalubogo. Oyo omulamuzi nga yali complicated. Yali amaze okutegeera ensi gyekola ki gyeraga. Kakati ate ne wabeerawo Emmanuel Otengi ye yaddiranga Lwakasisi n'amulekera Kyembaazi ze ne beegadanga ne mukazi we. Nga Lwakasisi eroya nga Lwakasisi bamusibye Luzira. Omulamuzi oyo Emmanuel Otengi baamuleeta omulamuzi mu Commonwealth n'amugoba ku bulamuzi naye Otengi ali mu exile. Ono ye Chris Lwakasisi senior advisor omuseveni mu security. Ffe twabaduka tobategeera nga adda ku mukyala we twadduka obujozi obunuka nti omukatuniemu zina polubuli Museveni naye alesemu omukono ani yakuma nakono kali kizunza lukwe ng'ebigambo byali bisi. I have no problem with Museveni but Museveni grilled me, humiliated me, n'akakafuuzi bayiza bwe. He came back. Do you know how to write? Nga kyebankoze nga kyebakoze wali nga bakubye wonna osense buse wali osense buse nga osigadde mu body room nga tokyalaba. What the president can do now that it has been found out that everything was fake and president ngende wafu nesikola mu government yokubanyira okubana lwisi yizo kubamanyi nenga bakubwamu nenyaba yakubwa amagulu nina kuteesa nswera amazi ye Museveni agamba talk to him. You get 50. Did I kill people? Chifu. Tugenda mu nsintu kuva. Wafuna otya stamina eva mu State House. Nga bamaze okushumira bwe batyo. Okutuniyamu. Ngamba nga bakushumirieti. Okutuniyamu. Okufuluma. 5 billion bazajja n'azitwala. Nanyindi nsi. If this man wants to access this money, he must go to New Vision. Tell him, no. Take it your son. Umulinzi nyala. Sente zange nazitwala 4 times. Let me take this man's money for my activity. Zikola. I just take it. Umulinzi oyo ajja kuteekula ne galubindi alizitunda.
sibayinako mase banziti but I must get my money ekyokuli omulenzi muno omukulu omukejja gali mugwemu siyinza kutuula naye mba muwaga ajja kuddamu ani ku bantu ekyamulya nnyama okulengeza Nyanzi mulya nnyama musiru yes is a fool liigi bweggwako buli muzannyi afuna gy'alaga abamalu ne babagula ne bagenda mu ttiimu endala okumanya mulya nnyama musiru talyenda nnyama alya kamukuukulu yes why do you believe that if Nyanzi comes he will defeat you nolaba enganga nolaba empuuta nolaba enganga nolaba empuuta are we saying that if you can introduce a woman ng'embaga nebaga nti embaga oteekayo road blocker ate kisoboka naye mulya ennyama oyo mulya mbisi si mulya ennyama alya ennyama aba n'amagezi oyo mulya kamuje mulya byenda toyinza kuvumirira muntu how agenda okwesimba weesimbewo naye naye abasajja bano balina emitwe abasajja emitwe girimu nnagisi kubanga mulya nnyama Nyanzi bw'aba yagadde ekiseera what if the president says tugwabadde mu byonvuganyiraki bwe tugenda mu liigi ng'eweddeko eba season mulya nnyama mulya mbisi abo tebalina bwongo sibwasaayo womulya ennyama siyinza kuwasaayo muwala the stupid ate kikwata ku baganda n'empuuga bwali n'empuuga naye bwali Marijana Simoka enjaga yali yagikwese besi yanywa enjaga mbabazi anywa enjaga oyo n'empuuga alowooleza mwanasi n'oyo mulya nnyama anas ate mulya nnyama musiru when you panic that if this man can defeat me it means you are encouraging him to come a comfortable coach tagambangako kasola ba coach nti eyo timu bwe bagikuba tuyitamu abatalina mupiira agamba ejja yonna nja gyekubira kakati mulya mbisi mulya nnyama mulya bumyu mulya byenda is encouraging his enemies to come okumuvuganya kubanga atya ours is a party is a democratic party let anybody who wants to challenge me ajje mukamyufu mulya mbisi mulya kamyu mulya bafu bana ennyama gyali yasigimanyi wewanira ku bantu nti mulya nnyama yakulya mu famire enjavu yakulya ku kyalo kyabaavu kitaawe ne bamutuuma mulya nnyama abalala baalyanga ntula kyokoze mulya nnyama olwaliro naye alikimanya is fool aleke Nyanzi ajje this is a mistake Museveni made oyo musician asigale mu byokuyimba kwe omutidde a man says coach buli tiimu ejja nja gikuba ne kasa coach amalo atandika okubala ebibalo nti erisinga enkubire nga bagikubira ne bagikuba talina tiimu olwaba ali awo myayise ne banombagamba oyo omukani okubandu ngeze kwesimbawo sponsor my opponent lwange tuteekamu ssente lwaki atabaziteekamu kizunza lutwe baagala kuyingira mu kalulu kange ayina agenda ku kadi yenaalemu ayina genda aniyetika kadgenda otya kadi yenaalemu nze omusajja amaze emyaka 10 nga Museveni talina ekyankoledde Museveni abeewo ndi musiru tosobola kubeera ndi musiru ku bye bakutuusizzaako nedda mu myaka 10 olaba naffe abalaba obulabi naffe tukwatibwa ennyiike yes toyinza kujibagwamu n'omukulu wasobya kati nkole eki mu gavumenti ya Museveni balinzise nasalawo genda waffe naye olunaku lumu omukulu tulimulabako ng'agikanga baddeko ng'embuzi ennume nze siryogerako nekizunza lutwe yasokola abantu kanneregemu mbozimanyi fifite awo tokkiriza awo badduka kati bano abagenze ekyankwazi balina amakulu egabatutte tebayina why what are they going to discuss there mbo buli bwenguzi right letter to permanent secretary and the board bayinza omubuulira ne bagandi Museveni bw'aba ayagala okumanya ebiri mu ggwanga akole ekintu eki kimu awa abaka ba palamenti walagi batamire bajemu abayitemu omu olwo bajja mubuulira naye gwe batya abayita omwomu bwati nga batamidde abawa omwenge batamiire abayita omwomu naye gwe bategeera bamutya ye president yenyini bamutya olunaku lumu yali mu State House gundi najja nsaba butuulu
ono Petero yali alina okubeera nga baagala okuleeta omusolo erona nyamu obusungu we bwava mbwani oyo omulenzi tali nyamu naye ajja kuteegula ssente zange bali mu kuba ebigenge n'abiwuliramu ejjukuli njagala omulenzi ono mubeere ddala ejjukuli lyazani mu famire yange aba talina ekyo baamukola ajja kuba n'ebigenge mu nnyuma opita ono okomoloiti najja yes ye yalina okubeeramu yes neŋŋamba Museveni nti omusolo gwa TV tewali agwagala kuba guli more than TV set waliwo omusajja nga amuyita Kiiza yava mu finance nga yaguwagidde dda n'ensaba butuulu Museveni bwe yagugaana Kiiza yakwata $5 n'abimba naye ng'eri ne Museveni yagukkiriza yes bakuba muntu ne gwe wamugamba nti mukyamu yes nzampite bubuulire the issue is that oyo kiwanda oba kiwanda muliro yes we can no temwina kimukoze mu Buganda kufuna bawagizi era mbabuulira n'Ameria ajja ku Buganda mbabuulira Ameria bamufera agakasajja ngamanyi bagenda kudda mu kubagoloza nti bazongote bagenda kuleeta yumuna what has the government done to change the voting pattern in Buganda tewali teyina kikoze kitiyina era abantu bajja kugira bulungi era sempijja bajja mukuba n'Ameria bagenda mukuba yes ate gwe Ameria senior advisor ku ukyayagala ki sema uli agenda inagana kino sempijja uli agenda nga minister kati agenze nga muntu wa bulijjo ayina chances zirudawo tewali gwe yagobedda olaba yakugoba kati fa balonzi fe tunakwagala Uganda tewali kyakugikola ate kati muzeemu politics wa kabaka ate kati oyayiti banyamu ne bwe baleeta ssente mmeka siyinza kuyimirirawo nga nnyabo yakubwa omukono nimu nakana akatta abantu kakizunza lutwe Museveni yatuyita entulike miramire